Bintu bino bizenga byeyoreka. Abantu banji mugenda ni muwagira ebintu ebitaliimu enkeere bintu nibibekyusiza nibagamba nti mutabaniwe nabali bebabadde bagakweseemu. Taata yagamba banange kasasiro nze namujeewo nimuyora nimuteeka wali amasasi gazeewa gazengeri ki nga bapangirira bupangirize baagala bafune ekinabatwaza muki mu kooti maasho oraba constitution yaffe nga mata naye oluvannyuma bw'okukizuula nti eno constitution abaagikora nannyini wa constitution eno yo yali akimanyi agizanyisa nga dole buli teeka likyusa n'akola ekirala etteeka liraba kungulu nga munda mulimu ebirala eno ggwanga libadde ligenda kuzikirira lwa kooti maasho eno. Repeatedly said this. Bwebanga tetudde nekyuse kooti etteeka lyateekawo kooti maasho namwe abantu ba NRM mujja kumaliriza nga namwe nga mugenze mu kooti eno ey'amagye nimukinyonyoka kubanga ebintu bino bize nga byeyoreka. Abantu banji mugenda nimuwagira ebintu ebitaliimu enkeera ebintu nibibekyusiza. Mu myaka gy'enkaaga mu biseera by'obubote eyali akulembera ekibiina kya UPC era eyali afuga eggwanga lino yaleetawo etteeka ery'okusiba omuntu nga tawozesebwa, detention without trial, bwetyo bwe baliyitanga. Eyalitwala mu palamenti mu kiseera ekyo yali secretary general wa UPC, Uganda People's Congress. Erinnya lye bali bamuyita Grace Bingira. Grace Bingira kaseera nga mpawo kaaga nayawukana ne mukama we nga Mbabazi bwe yayawukana ne, in fact Grace Bingira yali wamaanyi nga bw'olaba Mbabazi oyo bwe yali ku President Museveni na Mbabazi nga Secretary General waliwo ekyenzimba ne Mbabazi ngenda kumutuukako. Akaseera nga mpawo kaaga Grace Bingira nayawukana ne mukama we kubanga mukama we yalabika nga afuuse dictator nga Grace Bingira takyakwatagana naye ge baayawukana bwe bati etteeka lyerimu detention without order lyali ni press Obote lye yakozesa n'asiba Grace Bingira anti waliisa detention without trial n'agenda eruzira anti teri kuwoza teeka orabe kyenkuleetera kigambibwa nti omugenzi Idi Amin ye yajja Grace Bingira mu kkomera eruzira after another regime. Yes. Nga makulu gacho ne bano regime enaddako yonna ekyengezaako okugamba nti tulekenga kukola amateeka agayamba buyambi regime okubeerawo nebonyabonya abantu naye akaseera nga mpawo kaaga bw'oyawukana ne regime naawe etteeka nirikwekyusiza. Naawe kyendeeta etteeka eryateekebwawo eriyitibwa Public Order Management Act eryo teeka baliteekerako omuntu ayitibwa Besigye. Nzijukira because I was still very active nga nkyawagira President Museveni. Public Order Management eyaleeta etteeka eryo yali Right Honourable Mama Mbabazi era mu kiseera ekyo yali Ssaali Secretary General era mu kiseera ekyo yali akyali darling wa President Museveni era mu kiseera ekyo twamuyitanga super minister. Titufunangako Uganda kasooka ebeerawo kabe Grace Bingira teyalina amaanyi agafaanagana ne Mbabazi ge yalina ng'ali prime minister nga secretary general. Mbabazi yaleeta etteeka eryo kubanga ye yali leader of government business weewaawo nkimanyi yali collective responsibility naye ate naye tukimuteekako kubanga ye yali leader of government business era yalina obusobozi kusinziira nga bwemumanyi okugamba mukama we n'abantu abala nti netteeka B tuleke kulireeta bwe riti. Order Management Act baliteekerako Besigye lwakuba yali ataddewo ekyo tuyita walk to work bo nga balaba nti atera okukungaanya abantu mu ngeri ya kyenoonero
kati kaliteeke ko nobwa n'aba ayagala kunganya abantu 10 tumugane akaseera mpawo kaaga Mbabazi yawukana ne mukama we. He thought of tomorrow this time. I remember nzomu kubaduka okugenda kuraba Mbabazi mukomera Eshira Road nga mukama wa musibye nga agendedde kuteeka liri nti tasanire kugenda kukuba olukungana. Nzijukira era eteeka ebi lyerimu Mbabazi bwe yaja mu 2016 naye bamuteekera ku eteeka lye Money Laundering Act baliteeka olwa Mbabazi nga balowooza nti Mbabazi ono yandibanga alina sente nyingi nnyo bwe banaamukwata nga azitambuza ziwa bamukwatire mu teeka eryo n'abamugezi kasooka bateekawo etteeka eryo simanyi gwe bali balikwatiddemu ebyo nibikomawo naye ekyengezaako kubaleetera nti amateeka amabofu ge munakirizanga gagende mu maaso enkeera gajja kubeekyusiza. Naawe ekyembaleetere kya kooti maasho Michael yali wa FDC era MP wanakawa nga tebanagisalamu weewaawo bamuwangula ku luno yagenda mu kooti nga gavumenti ene mukuti emutute mu kooti maasho ku misango gye yareeziza n'addukira mu constitutional court kooti eputaputa ssemateeka. Olwaleero w'enjogerera Michael musango yagusinze. Teri munansi nga civilian akirizibwa okuddamu okutwalibwa mu kooti maasho. Kintu kikulu nnyo mu byenfuga y'eggwanga lino kubanga byebintu ebimu ebibadde bigenda kumalawo eggwanga lino. Okimanyi nti abaana bano baali mukomera eno gavumenti nebateekako obutesi nti babasanze n'amasasaana. Wuliriza bali mukomera basibiddwa bali Masaka naye ate nti ate babasanze n'amasasaana bajja nago waliwo bwe bagenda ow'omuntu ate mwana omuntu nga wa NRM omwana oyo omugwe baali basibidde e Masaka ne bagenda ewaabwe ne basanga waliwo ekikutiya kirimu kasasiro. Taata w'omwana wa NRM bwe bajja bakumacha basawa meka ne batakura mu kasasiro mu kikutiya ne bajjamu amasasa agwana ne bagamba nti mutabaniwe nabali be babadde bagakweseemu. Taata yagamba banange kasasiro oyo nze namujeewo nimuyola nimuteeka wali amasasi gazeewa gaze ngeri ki nga bapangirira bupangirize baagala bafune ekinabatwaza muki mu kooti maasho kubanga amasasi bagakutaddeko ogwo musango gukutwaza mu kooti maaso b'okusinziira ku tteeka lyabwe engeri gye babadde baliputaputamu. Kati olwaleero we twogerera Michael wa FDC banange omusajja ono takyali MP naye agenze ewaka muzira kakati ayambye eggwanga oba oyo Michael kabaziguruka awangudde gavumenti emutemedde enamutemera all compensation byonna bibedde. Yes omusango bwete bwegibeera kakati ne bana abantu plashtawo tebakula bwe bali anti ekyenkugamba abo bonna kati kooti eri constitutional court yalagidde yawadde government weeks 2 babajeyo babatwale mu kooti za bulijjo nabona yes some are dead others are dead yes yeah ye kubanga babadde babakwata aliwo gwemanyi kansalo bawe Mityana bamusangawo baliwo oluguudo nga bamukute kubanga wagira Kyagulanyi bamuleeta buleeso mulambo ne bagusuulawo kiri mu Uganda so kansoke mezikiza abantu bannaffe kwe tuli kumpa tuli live awamu ne mukulu ya Lugaba kyemulina okumanya teno COVID-19 oba kuno okutambula kwe tulimu okuli mu Uganda ffe batusiba mu byokutambula oba muno tulina okunoonya amawulire gano tulina okutambula left right and center ne mu Lugaba balina okutambula ajjeje tuyinza okwera abanje ebirima tulina bingi ne batugamba owaayi mutambuleko nga babiri oluusi naye atambulako najjeewa
kasoke bademe namba lwachi simanye namba njaga muliziganye naye omugongo guno begunatera obulungi tosanga wewa tujaba programs for almost 2 hours so kakati nolwe ensonga eyo tusigale ngaba tulina okuba kakati enamba kanjiddemu yamba ya mukubya rugaba eri 0772 980 933 enamba eyo ngisoma nnyo lwa nsonga send questions temusindikako n'ebibuuzo byokka musindikako ne za panado bandage ate mwe munasindika bibuuzo byokka buli kiseera musindikako ne za panado mukulu ona aterere omusujja guwe n'omugongo guterere such that every time bwe twatwogera ku nsonga ezizimba eggwanga abamu n'akawogo bibino covid line bayitako 15 taliddamu kakati alina okumulabirira yeffe ngo maganda yagamba obwe olukula lyonka maama waalwo nati ffe tuliwo ekituleetesa puroguramu bweziti twagala turabule era twongere kurabula abannayuganda balemenga kulobera ku kintu ekimu ng'ebintu ebimu ebyomugaso biyitingana abo nga beesirikidde nga tibamanyi raba ebigenda mu maaso muri ku 10 billions and trillions are being swindled left, right and center. Even before that, which meant our local defense never be food amazike, oli ali ku border atambula mugo kwata. Kakatino media tezibyogera kezimu. Nze mu bintu ebisinze okunsanyusa. Mu mwaka guno weewawo tuli mu buzibu. Oba ndi mu bulwadde. Teri kintu kikuru ekyabaddewo mu ggwanga lino okusinga nga omusango ogw'omusajja ono Michael gukusanyusiza kyekimu ekibadde kigenda kumalawo eggwanga lino kooti maaso kibadde kifuuse kisasalala kyakubonyaabonyezako bannayuganda abatawagira gavumenti eno naye nga kumpi buli munnabyabufuzi yeesirikidde nga yeesirikidde enugwanga akantu akalyonoone mutoloze nti ekintu kyonoona eggwanga kiba kinene kiri awo katandika ng'akantu akatono eno kooti maaso yateekebwawo nze omukulaba okwange bagiteekawo mu mutima mulungi okusooka manyi eno gavumenti egenda neeta ebintu bw'okitunula ku eno gavumenti kafuru mu kukola policies kafuru mu kukola amateeka buli bw'olitunulako bwoti nga togenze ebuziba oraba constitution yaffe nga mata naye oluvannyuma bw'okukizuula nti eno constitution abaagikola nannyini wa constitution eno yo yali akimanyi agizanyisa nga dole buli teeka likyusa n'akola ekirala etteeka oliraba kungulu nga munda mulimu ebirala eno ggwanga libadde ligenda kuzikirira lwa kooti maaso eno nga buli munnabyabufuzi avaayo kwakanya gavumenti nga bamupangirira ye kumanya nti abantu bano tebalina na nsonyi emundu ze mwali mutadde ku Kyagulanyi Arua nti mwamusanga nazo mu hoteeri zagwerera singa tiyali international community naffe abantu nituva nitukuba enduulu bali bamutwala mu kooti maaso lwa bintu bitalimu nga bapanze bupanze ebibundu byabwe nibabiteekaawo nkurayira Paulo Lokecho bwakuba titulina engeri gye tusobola kunyonyereza ku Paulo Lokecho nezo omundu zagamba nti yabasanze nazo munanga omukisa gwe balina tosobola kugamba nti zimundu sizammwe ate onakyogera otya bibino ebibundu nga babireeta babiteekaawo naye abantu bano wetugenda okubakwasiza reasoning ebintu babikola logic nga balina ntono kati ekyembagambye ndi anti mubase emirambo giri awo katulabe we mugenda okugiziika tulabe ekyalo gye munaziikayo oba omuntu oyo bamumanyi kyalo ki kubanga bamanyirwa mubase owenjogerera emisango giri mu kooti baroyazi baabwe bazze dda baroya bagezi bamaze dda okutegeera nti bano bafu abantu ba gavumenti mbalayira abantu abatiddwa gavumenti egenda kuliyirira emirambo egyo I can bet n'abantu abali mukomera bino byakatumba
I can bet bone misango bagenda kugisinga anti prime suspects tibaliwo they've been killed kati umusango mugenda kugutwara mu ngeri ki mwafuna bukakafu kinti bebanu bwebanga mwabufuna mwalina kubatirawo mwalina kubatirawo our international criminal court jet evunana so ebintu bino byo twogera tugezaako kulabula n'okumanyisa Abannayuganda nti oluusi waliwo ebintu ebitambula mu ggwanga mmwe nga mulobedde ku kimu ne babalobesa nga waliwo ebintu ebirala ebisingwa n'obukulu ebitambula mmwe nga temumanyi gwe mulimo gwaffe gwe mulimo gwange okujja nimbalabula nti banange kino kigenda mu maaso naye kiri bwe kiti omuntu gwensinga okusaasira ye General Katumba nkulayira General Katumba yamaze kutegeera kiki kigenda mu maaso yamaze kulaba nti waliwo ebintu ebitali bituufu oba tumwe ku magezi asabe kwa Saira oyo muntu wa government ebyo tajja kubibeeramu naye nze kyemanyi naye mu mutima gwe kati mu mutwe gwe amanya bumanya nti wateeka ko waliwo ekyali kigenda mu maaso wateeka ko waliwo ekyali kigenda mu maaso so n'olwekyo nga mbasiibula ebyo byensobodde okubaleetera naye nga nze singa mbadde nywa n'omwenge ndowooza nalinyweddeko nga nsanyuka lwateeka lya Michael eryatute mu constitutional court wabula nasanyuse naye nalabye baroyazi ab'amagye nga bagamba nti bakyanyonyereza barabe ensala ya constitutional court nga bwefaanagana yes tulina kusanyuka naye abaroyazi b'amagye bayinza kujulira ne bagenda mu Supreme Court naye beera constitutional court yesembayo jukira waliyani owinyodoro atenga wachi owinyodoro ayinza kukiriza bane bye basazeewo ayinza kutuuka owinyodoro nga bwe mumanyi taswara ayinza kugamba nti badde babawuzise. But do they believe that we are also intellectuals equally? That we reason them out? Kakati bwobanga ebyo bakimanyi obunyodoro yali baddaawo nga amanyi nti asala omusango abalamuzi buli muntu alina ensala ye ate nabba fayiro yamune n'agikweka ya Catherine. Yes. Singa yali amanyi nti naffe tulowooza ekyo yali kikoze ati yali kikoze mu gavumenti eno singa mulimu okuswala nze mukulaba okwange tibandi badde mu bukulembeze so batambulira mu ekyo tibaswala obunyodoro ayinza kuvataninga bino ebyo mu constitutional court era mukulu yarugaba nga tona bakuva ku mpewo in fact ng'amaliriza ekyembagamba nti bagenda ne babaleetera ebintu ebyokubawugula obadde okimanyi nti Kibalama oli omusango gwe gwamega nga bamukozeseza nga bwe mumanyi nti agambe nti ekibiina kikyesi kyakyagulanye kati ku luno naye bamukomezaawo yabadde ava mu ddwaliro ly'amagye munange ye gye bamudyalwalira alina omukisa ogwe gyabadde nti yalwala covid bali bamututeyo ebombo bwe yawonye bwati n'okusanga nga tasa bulungi ng'agamba nti nakola memorandum of understanding n'abantu banuupu ekibiina bakitute bubi kati njagala nkibajjeko ne Kibalama n'obwo n'aba bakozesa naawe obwongo kati wafuuse oba mu muntu egu mulimu mazi tokyasobola kati kusinziira ku bintu nga bwe bitambula Kibalama oba press conference gitaddewo oba okoze tokyalina kyakwogera kyonna kubanga ebintu byammwe byagwera mu kooti omusango ne bakusinga wali badde ojulira bujulizi julira ogende mu constitutional court ogende nowa Winyodoro genda wa Winyodoro nga Kibalama agenze wa Winyodoro Winyodoro ayinza kugamba nti ekibiina kikyo according to kusinziira Winyodoro nga bwe tumumanyi so nze Kibalama kye naali muwadde bino mbyogera
nkoze erinnya Kibarama manyi nti si Kibarama naye bambe gwe bakozesa oyo musajja muwe ekitiibwa Kibarama yes ebintu byasooka okukora byali bya kintu kiramu oluvannyuma n'awambibwa abatamanya ngamba be bamukozesa bino naye ate era ife abanabyabufuzi tusobola kwerabira kwebaza Kibarama Kibarama ye yasala amagezi ekibiina kya NUP nikibeerawo mu butuufu ekibiina kya NUP kyaviira ddala ku Kibarama ekyo tukimwebaliza ekyo kyosooka kumwebaliza kubanga mu kiseera ekyo yali ali genuine n'awaayo bamba obuyinza mu mirembe era mu butuufu wabula ekyatamanya nti ajja kuwambibwa bamwogeze ate byekisiru wabula ebyesiru gye bimwogeza kati tibikyayamba kasita kooti yasalawo nti NUP weeri mu mateeka yawandiisibwa mu mateeka mujjukire bino mbireeta batuwuliriza kati abantu abamu badde tebamanyi nti Kibarama yakomyewo okwagala nti ekibiina ate akisuuze Kyagulanyi kino ekibiina kyajja ne President Museveni yagoba ba commissioners 7 mu electoral commission bwakulagajalira ekibiina kino kuyitawo nga teboogedde ne basanga nti Kyagulanyi yakirina Kibarama oluno weewaana ekibiina kyaffe kale si kyaffe ekibiina kya Kyagulanyi ebyo byaggwa tosooka kugenda mu kooti nti ekibiina kinsobedde osooka kugenda mu internal mechanism internal structures osooka oyinza kusaba meetings nimutuura nimuteesa bw'olaba nga tebagendedde ku mateeka awo osobola okuvaayo n'okootinga nti kusinziira ku teeka ly'ekibiina akawayiro gundi ne gundi bano tibakamenye n'olwekyo ate nobwe bukana bakamenyebwa bagamba nti mukatereeze kubanga kiri kibiina kya byabufuzi kiwandiise mu mateeka ga gavumenti byaggwa Kibarama bannange totabula bannayuganda covid abadde atuyambye kale ekituufu covid abadde akukutte ng'oli tukozesa erinnya lyo Kibarama abakukozesa tubamanyi naye tutulina kyakukola gwe bakulembeza nga ndiga kati twogera ku ndiga Kibarama nze soogera ku Kibarama oli gwemanyi njogera ku ndiga eyitibwa Kibarama gye bakozesa kati so nze mukulaba okwange ebyekibiina kyaggwa ye kati ekibiina kyatwala n'obwa leader of opposition kiwandiise mu mateeka munuune kuvu munyonye by'okukola ebirala mbasiibudde mukubya Lugaba nga tonna watusibula waliwo akatalekeka obadde okimanyi ono mukulembeze owa Haiti gwe balumbaganye ne bamuse tetujja mu busamaaso nti abadde ne president nga tibuhabulwa tomanyiko kinene niwe wabiwuliddeko obusajja bamulumbaganye waka ekyebuuzibwa abadde atalina presidential guard naye kyemanyiiko yali ekisanja kino yali ayongezezaamu nga kyali kiweddeko ndowooza n'agamba nti sijja kuvaako n'ayagala kweyongeza era ebintu ebibadde bimujjudde corruption of the highest order aba opposition nga okwekalakasa kubadde kwa mutawaana buli kaseera naye ndowooza ebimuviiriddemu okuttibwa sisobola kwagaliza omuntu okufa naye nga oluusi ba president abamu naye mwana wata ate baddugavu bonna abo Haiti ne president muddugavu kirabika mu buzaale bwaffe mu musaayi gwaffe mulimu obujega bw'okulemera mu bukulembeze oba twakazaalibwa nako kubanga tuli baddugavu so ebya Haiti ndowooza abo bajja kwesootinga era n'ekirala kyemmanyiiko nti wiiki eno yennyini egenda okutandika eno ng'eweddeko ekomanca Friday weekend Parliament egenda kutuloba egenda tugamba ki nange awo simanyi bakomyewo bakoleki bagambe nti sente ze mwewoze
mu IMF mu World Bank muzizeeyo tikisoboka okubagamba nti muwumule weeks 2 oba timudamu kutuura akakolyo kaali ako kenyine nga tibaagala mulondoole ebyo bakola ebyo bagenda okubba timukyalina kyakukola n'akakiiko ke mwaronda nti ka covid task force ka parliament nakyo kiwaani timulina kyemugenda kukola bana abantu tibaswara timukyabasesemya balinga goonya kasite kwata omuntu mu nyanja mpozi ogitebuse etekwa kukumira be bantu abali mu gavumenti kasite bamara kubba bawoza onu nawoza nibikomawo kale kakati n'olwensonga tuyinza obutasukka n'olunaku olwaleero naye nga mbasaba yambako sister wo brother wo jajjawo bannanga abantu bafa, people are dying of hunger. Gwalina 12,000 kindly share with a friend. If the government can't help its people, abatono abosobola kindly bayambe. Mungamye ntino sound etatambula bulungi. Mukulu gaba kiriza asomako message billion zebagambye. Muti mukulu bya Rugaba tuyanzeege webale nnyo information jodi mukusoma sense yafe Uganda. Nyabo nkuze mu message njimutusizaako mulana gamba oyo Kibalamalima Nupu is our party. Masaka Ruth, it's amazima tetugamanyi ne bwe tunakola tutya nange sikitegedde bulungi naye nga tuyanzeege mwebale kubeera ku mukutu, mwebale okugoberera, mwebale okusharinga, mwebale okudiscussinga kindly abakawunga kong abakogeddeko wano byaluga mukamuwe yetali akawunga kemulese bannayuganda tubatya mwizi okusinda abantu bazibu bayiza okusitulya akawunga kuba bakuteekeddemu kali abakuwadde bannanga akawunga mukasindike ku simu ya bukulu bya Rugaba nze nkasabye lwansonga mukogeddeko nti mujja kaleeta mukasindike mukaleete omulaba muyita Isa Abirye Action ogambye ekyo kirungi nnyo mujja kukikola nagamba thank you so much for the information sir Mr. Byarugaba tusimira ddala muno nagamba akonye Pauline that you need your victory ngenda somako messages ntono zokka sigenda sukka ono olw'obudde nenga thank you so much for keeping on our line and thank you so much for sharing our programs. Kindly share and share and share and share. May the Lord bless you. See you next time. Tukyaliwo ku mpewo omukamanga asimye betunasobodde okutambula bannange tunywa mafuta tetunywa mazzi ne mukyaruga abavuge bannange it's you guys to support us to make our programs keep online, keep running and keep moving. Nze mbebaza bwebaza akume atakumira mpeera mwena babadde ku mukutu abali mu Ohio, abali mu Oman, abali mu Kampala, abali mu London, abali mu South Korea namtugambe nafu tubatumiddeko nnyo. We love you very nnyo kulwensi yange gye nsinga okwagala Uganda nankwadde mu ebizibu tusinda obutasukka wano Kizito ku mashini tuyanzeege Kizito ya covering programs zaffe awamu ne basava oyo Kizito akola ku bya wedding enamba yagitaddeko awo musobola omukubirako ne munyumyamuko kale awamu n'oyo gwe bayita sava Mr. Vilev neta ina kalevu badde nakamu nayo oba yakulanga mukazi nange simanyi tukutumiddeko nnyo Kabanda Hood webale kwekumira ku mpewo tuyanzeege mukulu bya Rugaba abantu basiimye nnyo program y'olunaku olwaleero bagambe thanks a lot Mr. Byarugaba ono bamuyita Mile Kayongo webale nnyo webale kwekumira ku mpewo ndoza nabo balabyawo mugenderawo timugwa mu maanyi ensi yaffe tulina gye tulaga tujja kwogera mpaka tujja kuyigiriza abantu baffe nammwe mutuwabule mu bino ababisobye kasite simu mugirina musindike ebibuuzo nsobola kuddamu oba bw'oba ompabula osobola kumpabula sirina buzibu n'ekyo kale we love you mubere bulungi mweraba mwena mu nsi yonna but we are happy nti every time you stay on our programs. We love you so much. God bless you. See you next time and bye-bye.